Tukomyewo nate ku mpewo za Luganda Radio Podcast, omwanjuzi omutontomi wamwe nga bulijjo Martin Muganzi, wendi ate okuleeta omutwe namba 16 ogwa Zinunula Omunaku. Naye nga bwe nabaleka luli omutwe gwaffe ogwa 15 nga Mirembe ne Zinunula ate base omukago, ndowooza mwenna mwasigala mwewuunya ki ekigenda mu maaso, muwandiisi kiki kyatuwagaza wajja tutwala. Naye nga ndowooza nga we tuwogera ennaku zino eno kalabika katuusa ate we kanyumira. So sijja kubalwisaayo nnyo, katuyingire omutwe gwaffe namba 16 ogugamba nti Mirembe Antonera Ebimuli. Olwatikka Mirembe ne banne ensuwa zaabwe, nalowooza nti omuzannyo guwedde, naye buli omu yagaana okukulembera nti anaalumirirwa y'anaggulawo. Nalaba obudde buyise nnyo ate nga bo balabika tebabufaako, nze ne nkulembera. Era nkyakyewuunya, kale lwaki saabaleka nga mmaze okubatikka ne neddirayo? Naye anti olunaakutta, era akabi nga kanajja ekikere kidduka nga mpewo. Bwe mba ntambuddeko akabanga, meeya n'ampita nti, mwana wattu, jjangu ompeereza akakomo kange, kagudde, sisobola kukalonda ng'ensuwa eri ku mutwe. Nga ngenda nkamuwe. Bwe namutuukako n'aŋŋamba nti akakeesi ke kagudde, wabula aka Mirembe. Nga muyitako nga ngenda Mirembe we yali. Okutunula wansi nga nkalaba ku bigere bye, nga nkalonda nga nkamuwa. Bwe namala okukamuwa n'ampa ekisaaganda ky'ebimuli nga bw'amwenya. Yasooka kusikamu kamuli kamu n'akawunyako n'akasuula eri. Bwe namwebaza n'aseka nti nnyabo, olina ageebaza, weebaza n'ebyoya by'enswa. Mu kaseera ako omwana w'omwami Pyati Sololo omukulu we yawa amattukya mu kasaaka akaali engulu okumpi ne Meeya we yali ayimiridde. Mirembe bwe yamulaba ng'ajja n'aŋŋamba nti munno we yajja. Simanyi kye yasinziirako okugamba atyo, naye kyandiba nti mu lulimi lwe mwe mwateekebwa okundagula olutalo lwe nalinja okuyingirira wakati w'akagulu ka nkwale, no lye linnya ly'omwana w'omwami oyo. Nali ntandulula ebigere, Mirembe n'aŋŋamba nti tondeka wano nzekka. Awo nange ne nnyimirira. Mu kasiriikiriro ako kagulu ka nkwale yajja ng'atusimbye eriiso ery'obukambwe nga lyetabuddemu n'obukyayi ku ludda lwange. So nno nange okuva lwe nasooka okumukubako agange yagaanira ddala. Yagaanirwa ddala emmeeme yange okumuyingiza mu birowoozo, newankubadde tewali nsonga eyamunkyayisa. Bwe yatutuukirako ddala n'abuuza Mirembe enkangu nti, oyo y'ani gw'oyogera naye? Ko Mirembe nti, anti naye wuuyo waali, gwe mwebuulize. Ye bannange, gwe bakubuuza buli gw'oyogera naye? Ko kagulu ka nkwale nti, toyinza kunnyanukula bw'otyo. Luno nno yabwatuka nga ggulu, anti n'obugulu bwateruka. N'agattako na kino nti, tamanyi bwe ndi musajja? Mirembe, bw'otoyogera tebamanya bw'oli musajja? Ndowooza waliwo abasajja abalala nga ggwe, ate si kulwa nno nga be bakusinga. Kagulu ka nkwale, ono omuwadde ebimuli bino ani? Kagulu ka nkwale, ono amuwadde ebimuli bino ani? Si ggwe? Mirembe, nedda, si nze.
kagulu ka nkwale. Kale oba sigwa bimuwadde mbuulira bimuwadde, onnimba ompise musiru, sikulengedde ng'obimutonera. Kale era weegaane nti sigwa obimutonedde. Mirembe n'ayongera okwegaana, naye kagulu ka nkwale ng'ayongera okumulumiriza. Wano Mirembe bwe yamugambira amusale alabe ky'anoonya. Kagulu ka nkwale, ntegedde akalenzi kano kaagala era ndowooza bulijjo gy'ogenda simanyi n'okusulayo. So nno wakunnyoomoola, yali tansiiza kiwago. Kino nze kyankosa nnyo mu mmeeme yange kubanga nawulira muli nga kissa ku linnya lyange obuzigamu. Mirembe, ye omalira kyamalusugo, mbadde ogambye nti otegedde, genda eka oloope nga bulijjo. Simanyi oyagala tugwe wansi tukuba amavi nandiki tuteme emivuuma egitannafuukamu tugikugerekereko. Kagulu ka nkwale yalaba talina kyanaakola kwessa busungu, n'abuuza akawala kali kannajja kamubuulire bye tubadde tunyumya. Ne kamutegeeza nga bwe kabadde katawulira bigambo na kimu. Yakasookasooka ebigambo bingi naye kaagaana. Kyeyava akawujjamu empi bbiri, n'ensumbi gye kaali katise negwa neeyatika. Nandiyinzizza okugumiikiriza ebirala bingi naye kino eky'okuyiikiriza bujji leero kiiso kya mbuzi. Era nabooka ekigere kimu nga mukutte ne munyooera mu bulago olubugo bwe yali asumise, naye mba ngalula ekikonde nkimutomeze. Mirembe n'ankwata omukono nti ku lwange nedda, kwegayiridde muleke. Ne musindika eri mu bikyukyu ne ŋŋamba Mirembe ne najja batambule tugende, era nabo bwe baakola. Bwe nakyuka ne nkasongamu olunwe nga bwe nkalangiriza nti gwe kyonkoze. Bwe nakyuka ne kansongamu olunwe nga bwe kalangiriza nti gwe kyokoze oli kisasulira, lwe tulisisinkana awalungi tuliya amatereke. Bwe twatuuka ku mmeeya, Mirembe n'amugamba nti nkabasombedde, waliwo n'ebirala bye baayogera naye sikyabijjukira. Akabi nga bwe katabula musombi, nze nasuubira nti mu bawala abaatuyitako mwe mwali eyabbirako kagulu ka nkwale gye twali tusigadde. Kagulu olwatuuka mu kisaakaate ng'akoleeza nga bwe mukubye era nga bwe njagala Mirembe, nga biteekako n'omutwe n'amagulu n'envuluga nga baka abasajja, nga bwe nvuluga ne baka abasajja. Kyokka bwe twali twawukana, Mirembe yankuutira okwekuuma buli wendaga nti sikulwa nga ntuukibwako akabi. Nze ne mmusekerera olw'okutya awatali nsonga. Kaakati mukuliki eyo omukwano gw'ekimemmete Mirembe gye gwalina eri mwana mulenzi Zinunula Omunaku gukaayi kulabika kwandireeta embeteza, kubanga mutabani wa Sololo omwami w'ekyalo wuuyo abaguddeko nga bali mu mukwano beegabira Ebimuli. Kyokka nga bwe tuzze tulaba omwami tayagala muwala we Mirembe awase wabweru, amanya afumbire wabweru. Kirabika ayagala afumbirwe mutabani we yennyini owawaka. Kaakati zino genda kudda okunywa, naye obuvumu bwa Mirembe nze bunzanyusiza. Mpozi n'ekya Zinunula okakwata mu kasajja katuka kagulu ka nkwale n'akanyeenyamu awo n'akakubamu. Alabika olutalo olw'officially nga bwe tugamba alutandise. Simanyi wagye lugenda kuggweera naye lulabika alulangiridde lugenda kutandika. Naye nga
nze namuwagira ku kye yakola kubanga luno oluvubuka lukadde olubaale akamanyiro kaalwo bwe kaaleeta ne lugenda ne lupacca kapambi kannajja oluyi okwo kwali kumanyira kw'amaanyi nnyo era nsanyukira ekikolwa Zinunula kye yakola essaawa ekyo. Naye akatabo kano naye mwebale era nsiima nnyo mwebale kwekumira ku Luganda Radio Podcast nga muwuliriza akatabo kaffe Zinunula Omunaku yonna gye tuvudde ku episode gye yasookera ddala tuno tuli ku kitundu 16 tukatwala mu bbanga ttono nnyo kyemmanyi tujja kubeera nga tumaze okukakuba olukumutwe. Mbasaba musigale nga mwekuumidde ku Luganda Radio Podcast. Mwebale kuwuliriza tuyongere nga tuwuliriza butabonena bungi nnyo obujja mu maaso awo nketta mu bizinga bazibumbira Pawulo kiri muttu bonna bujja mu maaso awo. Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka